Yes. Abantu baffe bagenze bwe tubaagala. Abantu baffe batuuse tubaagala. Wangalo w'ekitiibwa His Excellency Bobi Wine. Abaawangula batandise okuyomba. Buzibu ki? Byandola, magendo, bukumpanya na bulyake. Twatandise na tweet. Naye nga nkuzaayo nga nkugamba wabaddewo olutalo lubadde lugenda mu maaso wakati wa Honorable Kabanda n'omukyala gwe bayitaani Nammere Justine. Nammere Justine asomera Kabanda era amulangira okumanyira sipiika teyandisomye bankaluwa eyamuweebwa Muhoozi. Kabanda n'amwanukula ku Twitter oba ku X yamugambye atya. Mu byonna bye yamugambye ajje mpola kuba akimanyi bulungi nnyo nti akalulu teyakalya ak'e Masaka era omulamuzi agenda tunula mu nsonga ze nga kikyategeeza nti bononneepankako nze nkolera Muhoozi Nammere oyinza obutalayira. Eyo nno nsonga nkulu olabye n'okulaba nti nno bano abasajja bakimanyi n'okukimanya nti nno babba akalulu. Olaba we bali mu kubeera nga essaawa zino bali mu kubeera nga bajjayo obuziina bwabwe. Anti bw'ogamba nti nno okimanyi bulungi nnyo tewawangula kitegeeza ekibiina kyammwe kyabba obululu eyalina okulya omutuufu yalina kubeera wa NUP. Kacyazeemu n'amugamba nti singa tonkwata mpola Nammere omulamuzi agenda tunula mu nsonga zo oyinza obutalayira. Kakyamaanyi gazzeewo wakati wa ttiimu ya Museveni n'eya Muhoozi mu bakozi baabwe. Nammere olwabiwulidde nti oyinza obutalayira ng'atandika ng'asituka nga naye akwata bayiro ng'awandiika ng'akulukuunya ku X. Naye nga yanukulaani Honorable Kabanda yamugambye atya. Mu byonna bye yamugambye nti nno nkyalemedde ku ssente z'emisinde ze mwasolooza mu mukamaawo akuza amazaalibwa Muhoozi. Mwagamba duniya timugenda kuyamba abaana bataliiko mwasirizi n'abantu abeetaaga obuyambi twagala kumanya mwatuukawa era be mwayamba be baliwa. Nga kikyategeeza asaba accountability ey'essente ezaava mu misinde egyo Nammere yagiremeddeko ng'era ali Kabanda. N'akomekkereza ng'amugamba nkimanyi tewasoma bw'oba wasoma njagala ompeyo obbi oba oggi omu gwe wasoma naye. Kitegeeza ati kino Honorable Kabanda babuusabuusa emisomo gye. Olabye abasajja bano nti babi nnyo. Ffe baatwala ebbanga ne balemesa Walukagga okubanga yeesimbawo ewaabwe. Naye baati Honorable Kabanda tebaasoma kyokka mu bo bennyini be bamanyi abaasoma n'abataasoma. So Nammere azine strong statement agamba Kabanda teyasoma nti era ajjayo abantu be yasoma nabo amusiba ssente. Ndowooza okirabye. Batandise okubeera nga bajjayo obuziina bwabwe nti tubba akalulu. Batandise okujjayo emiziina gyabwe nti tetwasoma. Gukyali emu. Naye ate waliwo gwe bitaasanyusizza gwe bayita full figure olwawulidde nga Nammere ayambadde nnyo Kabanda ne full figure neyeewa oludda. Full figure ntegeezaani? Ntegeeza mukwano gwa Museveni gwe yaappointing okubeera nti nno yamuwabula. Gyamuwabulira biseera ki byamuwabulira tetubeerayo. Ne Museveni yagamba nti full figure yamuwa ki oba yamuwabula advisor we. Njagala osooka owulirize advisor ng'addamu Nammere era yamuzeemu na bukambwe tamba ne advisor wa President General Museveni yono advisor we court ayambadde Nammere Justine. Wuliriza kanala kino ekikazi kino ekimere byambizi kijja kibumpuguma omanye wamalaya bwakibanamu kyonna ekikazi ekyo baba tufu kibeerawa shababu ne bukirakira constituency yakira tebagala kukirabako bakiteka ku wanted kino kigabatukana. Oyagala kubeera blogger oba oyagala kubeera mbakwa oyagala ki? Social media yakugana yakuzira ayina envunza ku nnyindo emwe mingi nnyo gyayitako oli ku Honorable Kabanda mukwano gwa Anita Amongo mfanfe amanyi n'ekisenge kya Anita Amongo ne Honorable Magogo mikwano gyabwe ba mfanfe. Honorable Kabanda already ali confirmed yamaza n'okulayira ayina akalulu ng'ennaku z'omwezi 25 akali confirmed
Olaika tochimanyi nti Kabanda agira ku kadi ya NRM. Honorable David Kabanda. Kankola nekyola. Honorable David Kabanda. Mu 2021 wano mu Buganda nga ababaka bonna bagudde. Kabanda yayitamu yeko wa NRM. Kikuwa kyakuyiga ki? Nene kasambyo boze. Abantu abasinga bonna bagwa 2021 Kabanda yayitamu oyagala okumanyira. Kabanda mukwano gwa Mongo nfanfe. Bwobono nnyo Buganzi tobunonya wote. Tosobola kuliplacinga Kabanda kubanga obuyabuya bwina n'obusirusiru. Bwoba tosobola kukimanya nti order ebera order. Even Honorable Anita Mongo singa President Museveni yamulagidde kabere gye Mozi namulagira nti soma ekipapula kino. Asobola okugana kisoma. Is a messenger. Asobola okugana kisoma. Wazika kuntega tukimanya tegerayo nafu. Bakozina nnyo n'obutaala. Obwana butobe bakakobu. Amaza agavuva ko tegazimba bongo. Bumanyika Kabanda byamabyanita byalina. Wanda sono bikutereza. Bwochali mu lusulo Kabanda ali confirm. Olya okulaya n'obutalayira. Todona kumanda ononda Mongo. Kabanda already ali confirm. Ate wa NRM. Sitoko Piero yu. Goya Samira. Soko senye. Gelo tawaza bimalo bunyirira abantu. Kizo nga kinonya mmere ya leero. Ebyewumuza biwumpuguma. Oli bloga, oli tikitoka. Kitufa yagala kubeera ki? Kuba katayogera nga gwe. Ate bajja kutta. Gusamala. Abanange tonsobola mala kungulira bakondo gwe nyimiriramu. Tusabe lingi. Saba lingi tuyimirire one by one. Face by face otegere. Goke nyini wakulira ku bibbe. Batamwe basa kukomya eggwanga wano byonna ne balirya. Obukakaso sobola okwabula Kabanda na Mongo. Nze nkusibe milioni 10. Ndaba tolina kyakulya soma lwa kufuna kyakulya olinga kinyonyi. Byasamaga mane abagawanda mu bwe bagayiza. Ekyo kutegera kya buntu kiraba nayonka. Kabanda tavuganya Mongo, Kabanda badde omwagazaaki. Kabanda mulonzi wa Mongo. Omwasamira kuba oyagala views za oyagala likes za viewers. Fulando oyagala Mongo nawe oli musota. Omwekubako omwenyigako ne tumwagala. Ate goli stand no kukirawo. Yakwasembera najja kuwulira. Wamwetukako ewoti najja kuwulira. Gwe muchucho kuonagana n'abesimbe kwa Mongo olwanagani Kabanda agenda okulonda Mongo. Entegera ye kugamba ki? Mbu wasoma naawe. Common sense is not a common. Nibo osoma ng'oli mu buyabuya. Ekyo kutegera kya buntu. Oyagala ozisa abantu nti Anita Mongo ne Kabanda tebakolagana era ababaka ba NRM mwagisangawo. Batama bajibbe ojima bataffe bagirwanira n'okufa baafa. Abamu bajibbe bubbi jimalawo. Obwana bababbe tebabirina. Omuntu alina babbe mweje emyaka abakyazongo okwesimba ku bwana obuto. Situation ye tulimu enzibu nnyo. N'olumba Kabanda alonda Mongo. Ano gama ntewagira Mongo. Mbanda ngentegere ntono emenya. Tokimanyi nako nti Kabanda alina amaanyi. Asobola n'okwogera n'ababaka abatuuka mu 10. Ababaka 10 Kabanda bakyusa oyo gwolaba. Obaza nti Kabanda asobola okugenda wali mu kapapa n'alonda omuntu omulala. Oba omuyita musiru. Musabanga nnyo Katonda n'akumana okutegeera n'akuwa n'amagezi amazaale. Kimantala bumantazi. Kigaba tugana kizungu nga kyetega buli wamu. Ekyankozi mwasomayo kinaisayo mbaka ebera bwetu. Mbaka asoma atyo. Parliament ojja kujiwulira akakasigiri koleeta. Wandi bangu oli mukuzinga olumba olunakumaze emmere. Bw'oba oyagala kwata bali bangu zitandikira ku kitaawo. Nawe weetandikeeko. Bakuweza enyoga wazikola muki. Zonna nga wazikwata wazikolamu akaledi akatasala na ddezana. Emyaka gyole by'okoze nolaga ennyumba ekalina wadde omulyango. Teina na kkubo. Wadde parking ate nga naye eri mu kyalo. Mukosezza abantu. Naye lwaki tobeera gye weesimba? Beera gye wabba obululufu beweesimbako mu kampa atwalonda balala. Beerako ewammwe wawunya. Bakabanda baagano bakwana benyinyala. Kabanda yenyinyala mwana mwenyinyaze nnyo. Kati owulire ofa. Wano okwana Kasolo n'akugaana otandika vuma muvume. Ng'owalanye Kasolo n'abakazi be. Kati oli ku Kabanda. Ajja kuwaako. Kabanda wa kirasi ndala nnyo. Naye ne mukola yatalese mukazi n'ogu. Awo wennyini ffe we tubaagala.
okumanya we tubaagala oyo abadde advisor wa General Museveni addamu Nammeere awo we tubaagala kaakati twagala kumanya Nammeere yagamba ki bimuwulidde ebigambo Jennifer byayogedde mubiwulidde bulungi nnyo kakati twagala okumanya kuba jjukira ne mu kkanisa batugamba ebyo by'owulidde bigambo bitukuvu Katonda yeebale kati nsaba tuwulirize essaala eno y'essaala y'ebiweebwayo naye mugiwulirize Nammeere Justin bwe gufuulu figa gubizibwe kimafuulu mazifuulu mbizi obukazi ogwajjula sitaani kufaanana sitaani obubinga kibizi ate gwakula bubi guwunya bubi guwunyanga kivundu ate sitaani n'akuteekamu obutima okusingayo you are nothing gufuulu figa ndiwo kutraumatizinga ne bwowulira linnya lyange okugumuka mutulu n'okwebaka omira mpeke zaatulu because of Nammeere traumatizing you ojja kubeera mu depression mpaka olunaku lwoli esonyiwa kakati Kabanda yakutumye nti ojja ogambe Nammeere ebyo ebintu ebyekisiru wali oyagala gundi akwane wali oyagala Kabanda akwane Kabanda afaanana Simpoke bwetona nti Kabanda afaanana bbaawo Simpoke gwe wakwata n'ozaalamu akabizi n'osiba bbaawo Simpoke yafaanana Kabanda eyo levo yo akatwe ka chapati bifaanagana in fact kateekawo ebifaananyi awo manyi Huzayo yabeera mu social media zange gwe ngamba nti kati teekawo ebisimanyi bulungi bwe babikola teekawo ekifaananyi awo bwe tukalaba nga kafaanana Simpoke Kabanda simanya kalamoko kakutumye nti genda otandika okulumba Honorable Nammeere busimanya wali weekwanira Kabanda simanya Kabanda yali please omuntu abadde mu parliament kisanja kiramba ne ku ssente zonna zabbye even before he went to parliament naye ng'akyafaanananga mukene nganze mwagaza ki please nina papito wange I am a one-man woman I don't do man I do a man alinga kyakulya mwami Nsubuga gweva ku bino akalulu bye kaali kamumazeemu kkubambi yabonaabonera nnyo mu kalulu ka mukyala we naye yajjayo wini enkyo ojja kumulaba mu mwana w'omuntu abasajja abanyimu okugamba nti musajja obadde ki Kabanda obunawe obusajja obufaanana Simpoke gwe gwabuli obunawe fuulumbizi kuseba ovuddeyo gy'owulereze kalamuko Kabanda ebyo Kasolo byakutuma genda ogamba abantu Nammeere yali ayagala mukwane nze nga Kasolo njagala nkwane mu lulimi ki oyo atamanyi Luzungu kankubuulire waliwo atakimanyi nti Kasolo Masaka akwana buli mukazi naddala abazze mu byobufuzi Kasolo simanya Nammeere wali oyagala Kasolo kwana are you stupid even ebigambo byemwogera do you even listen to yourselves nze Mukama Katonda yampa obulungi nampanga nakula bulungi nenzaalibwa mu famire ennungi ate nemba wa mukisa ate nemba mugagga ku mutima ate nemba wa mazima tewali reason yonna lwaki mba neekwanira omusajja kuba n'abankwana bangi nnyo unyomba n'engoba n'enfulumya n'embulookinga ku masimu n'enkoowa ne bwenkyusa simu era bazinoonya ne bazifuna kakati ate nga lwaki neekwanira Kasolo abalina amagezi bakimanyi because ali so much into black magic bw'akwana abakazi naddala ab'ebyobufuzi aba ayagala kubbako mukisa of course fe abamu nga Nammeere asobola okukwana ng'omusajja omulala because I mean Nammeere is pretty you know naye ng'ate ne hidden agenda endala kuba kukubbako mukisa shining star kugibba nze nabuuka mangu ndi muteeketeeke President Museveni yatandika okundera n'okutuguluminga politically nga tuli mu university NRM University chapter nga tutumira abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga Honorable Moses Byaruhanga nga ba Honorable Mukulu President n'atubuusa ti bw'oba mukyala n'oteekuuma ogenda kugaba eddoboozi lyo ogenda kugaba future yo my friend ze nzijemu abo I look like a woman because I'm pretty and all but I reason like a man omusajja ntuula naye nga mu bwongo ayogera na musajja munne so I don't fall prey kwobwo obusajjasajja Bukasolo buleeta eddogo lyabwo tebwasoma buli mukazi azze mu byobufuzi kamulabanga agenda okutwala akafu bukolerera bufu they can't be without bufu ku bakazi baalina kuliko omukazi afaanana Nammeere kuba obukazi bwakuŋŋaanyiza kafaamu kalamba they all look as miserable wa low maintenance Kasolo wa low maintenance
tasobola mukazi nga Namere. I am a high maintenance. Chovola banti, I live in Chizungu mu Masaka. I live in Chizungu, plotted in by Avenue, 2 gates from the President's State Lodge. I live in Mirembe Villas, the most affluent neighborhood. Now ulidde gwe mazi oyogera gwe full figure mboyogera ku Mirembe Villas. You don't even know Mirembe Villas. Tosobola ne bwokola nga bwofa bwozuukira emyaka emirala 10. You cannot be anywhere near these grades. We look at communities, not just houses, communities. Mirembe Villas is when I'm going to take a walk. But the neighbor same, but they promote them. Considering tomorrow I'm going to it's when I'm going to take a walk through the community. It is safely clean and fresh. And nyumba zamuno za mitwala abiri ejadula, just a 3-bedroom bungalow. 4-bedroom de singako. Enyumba singo kuba cheap webu condos, mu apartments za $160,000 US oli mu million bitano. Just gula condo mu apartment. Mirembe Villas toda muko jogera ku full figure osulanga mbizi. Osulanga mbizi gravity abantu bafans ba gravity back tracking down. Nga gravity si abatumye naye bafans back tracking nga bagenda kuku. You knelt down no kubira gravity. Abegayirire bakuleke. Neba akwata videos ewantu obeera zizo. Osulira ddala nga mbizi. Gwe tokkirizibwa na kwogera ku muntu yenna. You live like a pig, you look like a pig, you smell like a pig. Baku blocking buli wamu. Ne government tufunye kubuli gubi. N'enzija gye wajja bakuleeta kusirisa. Kisa Mukama yagamba bakuleeta bafune we bakusirisiza. Ovuma first lady, ovuma president. Nene bakutereka. You blocked everywhere. Oli wokwekoza ofuna bubuloga ne bukugoberera ne wesitamya kumpi n'abakulu. Buli govira jayo Soviet nga awandu lobawunyira. Sikutya wazaawo ng'otiisatiisa lunnabe ngenda kusiba abantu ne bagamba sooka osibe wali osuubiza Namere ebibye byakomawo. Please, by the way, nkuyambye na buyambi okuddamu. Nkuyambye nnyo weesune nako. Genda weewole obutoge bw'omukazi gwe wagaana osasula. Genda akuwoleyo obutego okole celebration nti Namere akuzzeemu. Tomorrow I am swearing in. After my swearing in, sisobola kuddamu mbizi nga bugwe. Sisobola. That's why ngambye kamuddemu before swearing in. Watuma Godfather ngambe mbonkuwe sente ondeke. Ndagamba Godfather I can't. Godfather, I'm sorry, oyinza okuba bambi gwe wa intervene nga simanya akutumye. Ndagamba Godfather sijazimu. The messages are here. The messages are here. The messages are there. Namagamba sisobola kuzimu. Nagana. Nagamba let's finalize. This is Godfather. Let's finalize if a good image. Simanya bichi. I was very clear. Kale sisobola kuwa full figure full mizi sente. I can't. Ntimanya yagala nkuwe sente. By the way, oli wa lice. Fugenza okukwata ne kuwa $1 million. Dizitanu. No sirika. I can't buy you. So ukubula and you shut up. No kumpana, no mpana. But I prefer to traumatize you. I prefer to depress you. So please, obusajja simanya kabanda, simanya kasolo, obufaanana simple ki, obufaanana kabako ka simple, obwa level yo please. Please, I make love in English. Siganzibwa busajja butaasoma. Kasola agenda ku floor ya parliament ajula kumenya mizindaalo. Buli lwagenda ku muzindaalo gwa parliament ajula oluzungu lujula kumutugiro. Tomututiisa n'obwo busajja kakutumye genda oyogerere bwoti Namere. You think he will shut me up? Ochimanyi nti you just a dirty mouth for hire. Bakupangisa bupangisa. Singo badde wagira speaker ku bintu ebibadde bimukolwako ne fujja eri mukolwako Honorable Namere n'avaayo to stand up for her. Ate n'olumba munzi. Just wabadde oyagala attention, wabadde oyagala bakuwe sente. Nobody is gonna buy you. Umanyira wana abantu oyogera ku bazadde b'abantu. Taata we yalwanira di NRM gwe full figure. Obeera ogamba musimanya taata we yalwanira NRM. Wabadde wegayirira Gravity aleme kufulumya information ye. He was your neighbor, akumanyi. Taata we yakukwata n'akwata ne baganda abawala n'omulenzi n'amusodomizing n'amuli ebisiyaga. Abantu ku kyalo ne bamukuba amayinja yafiira ku poliisi. Okumaliramu kwe kulwanirira NRM gwe kifulumbizi. Taata we yafa kukukwata bamukuba nga yabakwata n'abavunza. Kati bw'oba oyogera ku bazadde b'abantu, please funa level. Nze my mother bw'oyogerako omukyala yafa yawummula.
ate yafiira mu kitiibwa kye president w'eggwanga lino yamuziika. She's a winning mother. Ne mu kuwummulako she's winning. Kambabulira eriyo abantu nga baafa naye ng'ate they are happier than mu abamu abali ku nsi naye nga muli mirambo egitambula nga gwe kifulufiga. Mama is a winning mother. She was married to an MP and minister. Her daughter, moreover in her presence, rather in her absence, whether spiritually she's present, her daughter naye afuuse MP. N'ebirala ebirungi bijja tojja kuntiisatiisa. I repeat. Sitisibwatiisibwa mbwa. Mwesootinge. Team Triple A Jew. Olwaleero luno osanga omuntu n'akugamba NUP yantama, abawagizi ba Bobi Wine bantama, anti bavuma, bawemula, bakambwe, ze bantama ebyobufuzi. Pate etulaga leero nti eri mu buyinza. Omukyala yasoose muwaguzi wa pulezidenti. Omukyala ono asembyeyo munnamateeka ate mu MP omulonde agenda kubeera mu parliamenti. Bonna bamansa entungo ne si bawagizi ba Bobi Wine. Okirabe nti NRM ne Museveni yeetaaga Bobi Wine okubeera ku ground. Mukitegedde nti Bobi Wine bulijjo gwe mulimu. Bwe yava mu picture n'abanga atambulamu kati mutandise okubeera nga munenengana. Amazima gali nti mwetaaga Bobi Wine. Wati mwali we mukyonga Bobi Wine ali ku ground. Mwafunanga okusojja ne mufuna obuganzi mbakama bamu. Mwafunanga gwe muvuma ne mufuna check obempeera mbakama bamu. Ne kati nti taliiwo mutandise kwekyukira mwe kennyini nennyini mutandise okubeera nga mweyabya. Bino kye tulaba olwaleero embizi ezadde ebyana byayo etandise obyeriira.